Nabbanja. Mama. Zenno munkwase nnaku. Muli omutwe gwo gukugamba nti osobola okubaako n'ekyoyogera abantu ne bakuwulira. Abantu b'Ebunyoro mubayise basiru. Mwe mulowooza tebategeera. Batudde ku ttaka erijjudde amafuta naye babonaabona obwavu bubatta bubasensedde baagala kukyusa ggwanga lyabwe muli awo mubalaata. Olaba mubba abantu abanaku ab'ekkalamojja ne mubabba amabaati bwe naanita amongo era ne musigala nga mwesibye ku bantu. Kye mutwagalamu mujja kukifuna. Tetusobola kubeera mu ggwanga nga gagga bwe lityo. Tutudde ku golodi, tutudde ku mafuta, tutudde ku by'obugagga naye bannansi tubonaabona tubundabunda obwavu butukalakata. Kiraba agateeteeyi. Endowooza mubawulira oba mubalaba abaana kye bakola Nabbanja bamukuba left right center. Kino nno kiddiridde Nabbanja okuvaayo n'ayekoobola abantu b'e Bunyoro mbu balemere mu mayumba baleke okuvaayo kubanga bawuliriza omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP byagenda okubanga ababuulira oba byagenda okubanga ayogerako. Naye munnange ekibadde e Bunyoro ate era bakyali Bunyoro kikino kibadde kitokota nga si kisaanikire ate era gakyali mabaga. Naye nno olukutte akazindaalo n'amulangira. Yesterday nabadde ku TV n'endaba Prime Minister Museveni Nabbanja ng'abagamba nti Bobi Wine mwanadde Bunyoro musigale waka wamwe temujja. Kati njagala mugambe Nabbanja generation mumanyi lwaki sisita wange tayagala muje kubanga tayagala mumanye amazima abazungu bwe baali baagala etuufu n'abasireevu baatukweka ekintu kimu mazima bakozesa what they call divide and rule bungi era nga beewera nti newalala bajja kgenda kulaaliza ez'enjawulo solongazi bajja kubanga batuukayo. Nkugambye eri gaali yennyini genda kulaba ku gaali nga ye ekigendererwa kyayo eyagala buyinza. Wabagamba kubuno obugaaligaali obwabayaali obukolebwa nti bugenda kunyugunya bantu, bugenda kuba bantu, bugenda kumalako bantu mirembe. Eno eggaali egenda kuba eyagala buyinza ng'eyagala ntebe eyo ebanzibu. Eyo wekalawo nti kati etandise okumuvinga esambula muganda wange weyetika mu kkubo yaalyo ofuuka ebanzibu eyo. Kati gwe luli olwadde omanyi ya His Excellency Bobi Wine eya pulezidenti ng'omanyi bityo ndowooza olabye amaanyi mangi nnyo ate nga nno gakyali mabaga nga wenkugambye nti olwaleero ebadde ntandikwa naye nga bakyetooloola mu bitundu eby'e Bunyoro era nga tusuubira nti olunaku lw'enkya kijja kubeera massive. Byonna byonna nga bigenda mu maaso waliwo munnange General yavaayo n'alumba omwana mulenzi Solomon Kampala n'amwogerera amafuukule nga waali eri bali mu kunyumirwa eno simanyi biki kakati Solomon Kampala avuddeyo naye n'ayongera eddoboozi n'akoobola Abannayuganda nti kano ke kaseera. My brothers and sisters, this is a call to action. Us as Uganda's young and restless generation, for us to unite, we need to work beyond this fear and this intimidation if we want to build a new Uganda where all of us are equal, where all of us have the same opportunities as the next person. We need to unite. The current regime survives through military control, manipulation, corruption, and patronage, but it cannot survive in a population where 80% of us are under the age of 30. We need to unite and look past all this manipulation. We need to look past everyone's tribes. We need to look past everyone's differences. And we need to all unite for the same cause, for us all to have the same opportunities, for us all to benefit
from good healthcare, good education, and remove the elite ruling class from Uganda. Every single post, every single voice, every single one of us matters. If we do not speak up for our rights, Uganda will become a monarchy, passed down from Museveni to his son, and democracy will cease to exist. Ugandans will suffer more and more. Let us eradicate this disease from Uganda while we still can. Vote, 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 vote. And after you vote, stay and protect your vote. Don't let them waste your vote. Don't let anyone undermine your vote. Don't let anyone undermine your vote. Vote. Vote, 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 vote. And make sure that your candidate is respected. Make sure your vote is respected. Stay there and make sure that no one is undermining your life. You have one life. Use it well. Thank you very much. Tugendeko ku nsonga za Chikeni yetamale mirundi Junior avuddeyo nasaba Balamu Balgale nti asonyiwe Chikeni oba ku nsonga ku ddiiru kyawo simanyi naye ng'ajjukira ne Junior bamugombamu obwala mbu naye tuwulire bigambo byagamba. Ndabyeko minisita w'abavubuka omwami Balamu nga atadde ekiwandiiko ekyokukwata Chikeni ng'agamba enough is enough, ekimala kimala. Anyway bambi kyo ebintu by'obuseegu byo tubivumirira. Nero tunakakasa oba yeye. Ekyokakasa oba yeye oba si yeye eyo issue ya buli omu entegeera ye si kyange. I'm not court, okay? I'm not police, scholar investigations, but immorality is bad. Era tugivumirira. Era obusitambi obwo bwonna ababulimu. Maana ekintu kye mwakoze ekyo si kirungi. Kubanga kyonoona ekitiibwa ky'eggwanga, kyonoona ekitiibwa ky'abaami n'abaana. Ko abaana bakoppa emize gino. Eri abaana abaabirabye ne baagala bagezeseze ku ki ku bannaabwe. So it's bad. Nene Chikeni waliwo ka video ke nalabye nadde enva wa Ebrands ekiro ku balalye sawa nga 6 nga ndi mu motoka nzekka kati nadde mbikula TikTok yange nesanka video ka Chikeni awo yaga nyolo omunyo Lawrence nabadde nfudde nseko nabadde John nadde nfunye accident ku noda baleseka a few moments a few moments later nga Chikeni ayina ekyawe semu omumwaga nyolo omunyo nasese ndowooza ako saba minister saba minister wa prime minister ndoza ko minister Balamu ke yalabye naga enough is enough kisuse Chikeni ye teyekutte bulungi era nalabye maama we nga amuwolereza bambi I thought bad teri muzadde baga nti omwana omubi avumaganya nnyina. I think ebivumo bye bavumya maama wa Chikeni nze Lawrence ekintu kyensinga okwagala ku nsi kuno ye maama wange. So buli kyemba nyendo kola I first think about her so kamulowoozaako. Lawrence nandibadde muzibu nnyo mu nsi muno naye because some of us we have our mothers. Oba owuliranga oswala oba owulira bubi kati ze Lawrence myaka gyange sikyaga mamange kumpita kumbuulirira mu bintu ebitagasa njagala nnyo kale ambuulirire mbye ssente nti Lawrence weeyambudde mbu simanyi oli mu bintu ebitakwatagana. So it's very bad. Era Chikeni bambi amagezi gemuwa manya abaana abo bayagala bakola amannya mu mangu. Lawrence tosobola kola linnya mu bwangu erinnya libaako steps weekwate bulungi kati gomanyi Chikeni obulamu bwe bwonna bwakomye kubanga teri ayinza muwa mirimu tewali kampani ayinza muwa mulimu. So all his life is buried. But ate si bulamu bwe Chikeni bwe yaziika even his children tudde abantu bambuuza Junior lwaki ensi yonna yajjukidde Raila Odinga
ku myaka gy'alayira 8 yabadde talina mwana bbali. Yabadde alina bana bokka ku myaka gy'alayira 8. Tewaliwo video ya Busegu gye yabadde alina 8 years. Omusajja ali yeekwata bulungi with decorum, with dignity. Kati chicken bwafa kati nga bajjawo video bwe obwa nyolo omuni. N'omufaadha abagenda omusabira atyamu. So ekyokubiri kyenayize mu kufa kwa Raila Odinga kiri kimu nti abakulembeze mu ggwanga lyaffe aba Uganda muyigire ku Raila Odinga muyambe abantu. Guys, let us help people abali mu need. Raila Odinga abadde si president naye bamuzikisanga president. Raila Odinga abadde talina buyinza bwa government naye nga balina obuyinza bamutya. Raila Odinga abadde talina degrees nyingi naye nga bwayogera ba professor basirika lwa kintu ekyo buntu bulamu. Buntu bulamu. Bannange mubeere bantu balamu abakulembeze ba Uganda. Osanze abantu mujjaamu mama gwe kubanga oyina convoy oyina amaje ne muleka abantu nga baboda nga mubakubye abalala mubatomedda balamu agatomena motoka z'abantu. Tubeere bantu balamu. Ebitibwa byensi biggwawo. Abantu balina obwetaavu. Oli eyo oyina ssente. Okola mu government oyina ssente epitirivu. Muzimalira mb'amalaya na myenge. Bantu bameka boyambye mu malwaliro. Leero gendako emulago. Olaba abakyala abeetaaga obuyambi bannakazadde baggwanga bagulyeyo blankets. Banne bino bye byafudde Raila ow'amaanyi. Si ssente ze yabadde nazo si bitiibwa buntu bulamu. The guy used to stand ng'ensi eri ku brink of war. Raila n'asituka nagaa, you know what? Kazikiriziganye n'abalabe bange. Ze handshake ze yakola. Si lw'okuba ti yali ayagala bakwata mu ngalo be yali takiriziganye nabo, but for the good of the country. Osigera taata we Joromogi Odinga bamuwako obukulembeze bwe Kenya n'abugaana. Mulinde Kenyatta gwe mwasibye gomba muteekako. Ani we bayinza okuwa president n'abuleka. Guys, abakulembeze ba Uganda tubeere bantu balamu. Tuyamba abali mu bwetaavu abantu babeera wano balwadde. Omwana nina omwana gwe nalabye eriiso lyagala kuvaamu oba walirabye. Bayina ssente empitirivu. Ne watebonaga nti omwana ono kale muwaddeyo obukadde 10. Sente ze mubba muzitwala wa. Nga ffenna bagenda tuziika mu fuuti 3. Sente ze mubba muzitwala wagula Katonda. Guys, there is no corruption in heaven. There is no bribing in heaven. It's just your good heart. Ezo sala ze mwesabira. Mwandibadde muyamba abantu. Nze kankubulire kitango oyo yaŋŋamba nga tannafa nti ekinfudde ow'amaanyi mwana wange. Kuba nga nwanirira abantu. Fighting for the needy. Helping the needy. Stand on the truth. Leero nno bivuze mu Uganda. Kikyaliwo. Ndabyeko Eddie Kenzo mukwano gwange nga ayagala designing. I'll talk about him next time. Have a nice day. Byebyo nze mbawo kubanga nga batuusako gona gatambulira gagenda mu maaso gwetuula butuuzi kalira nywera gambe we awomba nyingiddewo. Ate munnange ono yavuddeyo n'agamba nti edda mba abasajja Baganda balinga bagezi nnyo era ng'abantu babenyumirizaamu mbu naye ensangi zino ne tubuuza lwaki nayina ensonga ze era ensonga ze agezezaako okuba nga zirambulula zizino wamanga. Abasajja Abaganda baali basajja bagezi nnyo, baatugerera engero nnyingi nnyo, naye engero ezo abantu abasinga obungi tebazijjaamu byakuyiga. Byabakama ne Museveni bwe bawulira nga bannayuganda babagamba nti bannange tugenda mu protest vote, bo tebakitegeera. Balabira ddala nga bannayuganda balinga abajobojo obujobogi. Engeri bannayuganda gye baba basiriikiridde ebbanga ddene balowooza abantu basaaga, bye boogera tebabitegeeza. Naye mu kaseera kano bannayuganda tulina okubeera serious to making sure nti ekintu kye tuwogera lazima kituukirira bano abasajja lwe bajja okukomya ejjoogo. Museveni n'ebyabakama balinga abatawulira abantu bye boogera. Manya Abaganda baagera olugero ne bagamba abasajja Abaganda baali bagezi nnyo. Ne bagamba nti ekinatta wambwa kijiggala matu. Oba okitegeera. Ne bagera olugero ne bagamba nti akanaafa tekawulira ng'ombe. Ne bagera olugero ne bagamba nti n'aganaafa bagasalira essubi. Ezo zonna ngero za Luganda naye zonna zituukirira ku mukulu by'Abakama ne Museveni.
Museveni yavuddeyo n'agamba bagenda kulondesa Kinkumu, simanya bino ebyokulonda ttiiki tebijja kukola, era bagenda kulondesa Kinkumu ng'atalina Kinkumu talonda. Era y'ensonga eyo lwaki batambula nsi ku nsi. N'obasanga Germany, n'obasanga France, n'obasanga neno kwennyini ku ddungu Saudi, n'obasanga eruddawa, ndowooze ne Oman baatuuka, ne Iraq ndowooze baatuuka, ndowooze neyo Misiri baatuuka dda awali abaana ababonaabona nga tebasobola kgendayo kubanonayo naye nga banonyeyo binkumu byabwe nga bayita mu kiri nti tuzza bujjandaga muntu. Baleeta ekintu ekyo tuzza bujjandaga muntu kintu kirungi era bannayuganda ffenna kye twaliyagadde. Naye bw'olabanga omwana atakola mirimu mu butuufu bwagyo, bw'olabanga ng'agikoze mu butuufu bwagyo, omuteekako question mark n'otula n'obuuza omwana abadde takola mulimu nga buli kimu bakakamuka ke nga ne bw'aba abikoze tebitereera, lwaki ku luno abikola bulungi? Kati ye gavumenti ya Museveni terina kintu kyereewadde bannayuganda nga kituufu. Gavumenti ya Museveni terina kintu kyereekuledde bannayuganda nga kiri perfect. Gavumenti ya Museveni terina kintu kyeyaleekuledde bannayuganda nga kiba favoringa. Naye bw'olaba nga baleese ekintu ekirungi ng'ekyo, ekyo ekintu ky'okuliniyowinga endagamuntu around bannayuganda bonna gye bali mu kwetoloola ensi kirungi. Era bw'okiwulira mu matu go bwe batosensinga olaba nga kiri perfect. N'okuwandiisa abaana abato ab'amasomero, bawandiisa abaana abato myaka 3 myaka 5 ne babawandiisa mbu baagala bawandaga muntu. N'okiwulira ddala nga mu matu go kisawundinga good. Naye ekiri emabega w'ekyo ki? Ndowooza kati mutandise okumanya ensonga lwaki, mutandise okumanya ensonga eri emabega w'ensonga eyo lwaki bazunga nsi ku nsi. Bannayuganda bali mu nsi okwetooloola ensi yonna bakaaba babonaabona, embase tezirina ke zibakolera yadde n'akamu, naye baavaayo ne batugamba nti bagenda kuzza bujjandaga muntu, ng'era mbakakasa buli nsi baatuuka, ne wano e Saudi baatuuka. Oba okitegeera kintu kirungi nnyo, naye kyekigendererwa mu ekyo nti wadde g'owagira NUP wadde owagira Kyagulanyi, naye bw'oba wazza bujjandaga muntu yo nga toli Uganda walonda Museveni. Kyekyali kitegeeza baakola ekintu ekirungi mu kaseera akakyamu, baakola ekintu ekirungi nga balina ebigendererwa ebikyamu. Oba okitegeera kati bwe bavaayo ne bakugamba nti tugenda kulondesa Kinkumu, olwedde baba balina obulu kubanga balina obw'abaana abato emyaka 3 egitanneetuuka, balina eb'emyaka 10, balina okwetooloola enkulungo y'ensigo wadde toyagala Museveni oli eyo, oba oli Germany, oba oli France, oba oli Ludda, oba oli Saudi, oba oli Oman, baakuggyako dda Ekinkumu era walonda dda mu sabba. Kati ffe bwe tuvaayo ne twogera nti bannange tugenda mu protest vote, bo tebabiwulira. Akanaafa tekawulira ng'ombe, bo balowooza tusaagamu, bo balowooza bwe tugamba protest vote just tuli mu kujoboja. Kati ye byabakama ne Museveni batulawo ne balowooza nti be bagenda okukategeka, be bagenda okukategeerera, be bagenda okukola buli kimu kye bawulira baagala era bannayuganda tubakubire mu ngalo tusigale nga tugendera ku bye batugamba. Kati ye mukulu Museveni alowooza nti tugenda kutuula ewaka tutandike okutunuulira maama kompyuta y'Abakame tuleetedde kaki, kompyuta y'Abakame ezizzaako ki, egindi kompyuta y'Abakame etuwaddeyo bumeka, oba okitegeera. Kati bo endowooza yaabwe era bwe tugamba protest vote tebabiwulira. Kwegamba tugezezzaako okubategeeza bannange tugenda mu protest vote, ye byabakama nakati ssaawa zino tannategeera bannayuganda kye baagala, ne mukulu Museveni naye kennyini tannategeera bannayuganda kye baagala. Naye ng'ate Obote ky'ekintu kye kimu kye yakola mu 81. Museveni yamugamba nga bannange Obote bw'obba akalulu ngenda mu nsiko, nga Obote agamba va ku oyo omuyaaye, leave that bandit oba bandit oba biki eloni. Ukitegeera Museveni nga buli lwayimirira okuba campaign agamba bannange ngenda mu nsiko, we mukabba bwe mukakwata mu ngenda mu nsiko. Obote n'agaana okuwulira, era obutawulira bw'Obote bwamugjawo bwamutwala n'afiira mu buwaŋŋanguse. Kati kyekimu Museveni ssaawa zino kyali mukola, y'ensobi y'emu Obote gye yakola n'agaana omuwuliriza. Museveni n'ebyabakama y'ensobi y'emu gye bali mukola nga bagaana okuwuliriza bannayuganda. Ate mu biseera ebyo bannayuganda baali bakooya Obote, nga n'Abaganda kennyini bakooya Obote. Okitegeera kati Museveni yasindika asitamye, bannayuganda nga bakoowu. Naye kati ekyo kyo tasobola kitegeera ku mulundi guno nti bannayuganda ekyamazima bali fed up, bannayuganda bakooye. Kye boogera protest vote bakitegeeza nga ye protest vote bwe yagikola mu 81 n'akozesa bannayuganda abaali abakoowu mu kaseera ako. Yeerabidde nti n'Ekyagulanyi kyagenda okukola mu kaseera kano aka 2025. Okitegeera ye ku luli yakozesa mmundu,
yasanga bannayuganda abakoowu ne bamwegattako naye yeerabidde nti ku luno Kyagulanyi asanze bannayuganda abakoowu ate abakooye to the extent nti bawulira batamiddwa nti agenda bakozesa okuyimirira ku nguudo Museveni agende nga teri munnayuganda abalusiza yadde baaluuni ekyo Museveni ne beeyabakama tebannakukitegeera tubagamba bannaye tugenda mu protest vote nti tugenda kulondesa bunkomo ate simanya tugenda kulondesa biki simanya biometrical voting simanya biki voting n'obagamba voting mwaka kitegeera nti bannayuganda balina okuba akalulu mu mwaka 2026 okuva 2021 tuva mu kalulu akawedde mwali mukola ky'okuleeta enkola eyo ne mutandika ogiyigiriza bannayuganda era mutandise gireeta kati nga bannayuganda bagaba bannaye tugenda mu protest vote bo balowooza protest vote oba just munnanga obutawulira bwabwe bwe bugenda okubajjako ng'obutawulira bw'obote bwe bwamujjako ate obutawulira bannansi nga bamaze okukoowa kyekisinze okujjako baddikiteta okwetoloola ensi yonna genda okole research oba okitegeera naye munnange tebabiwulira tebabiwulira bo bamanyi bannayuganda tukyali ku luli tutuule tulabe bannange kompyuta y'abyabakama etuleetedde kaki leero ati tugenda kulondesa simanya you people bana abantu kwegamba beefudde abalaba nti tebawulirirako ddala ne bye twogera bogus naye munnange bagenda okujjukira okwebikanga bukedde Museveni alina abantu abamukozesa abamuleeta ng'akakookolo natandika okujoboja ebitasoboka oba okitegeera naye tubakakasa ebintu bye twogera birimu bannayuganda bali serious bwe baba okumanya nti bali serious mulabire ku bintu bye bakola mu kampeyini zino lwe mujja okukimanya nti bannayuganda bali serious oba okitegeera naye munnange tebabiraba bannayuganda bye boogera tebabiraba okukaba kwa bannayuganda tebakulaba bo balowooza bannayuganda bakyali mu eri grade ey'okugendera ku bo kye boogedde nga bba abantu okwagala kwabwe nga bba abantu ye Museveni alowooza agenda kutegeka akalulu akeetabemu atulagire ne bwe tunaakalonda alagire n'abagenda okukabala bwe bagenda okukabala Museveni candidate talina yadde olukusa olulagira yadde ebikwatagana ku nsonga y'okulonda kubanga right now is not a fountain of honor yarizayininga ng'agenza okwesimba right now Uganda terina president tugenda kulonda bulonzi president mupya Museveni ateekinga ati ebiragiro kutandika okulagira akakiiko k'ebyokulonda kiki kye bagenda okukola mbona abaana ba NUP bali mu kkomera lwakuba babba akalulu 2021 kyokka nga musiiba ku TV buli kanaku mujoboja na Raisa ajoboja Kuraija ajobola amaje gajoboja barushoche bajoboja ndisimanya unlawful drilling yesibisa abana ba NUP yasibisa ba Edi Mutwe ba Waisu abani ba Gaddafi tukati ye Museveni avuddeyo ne makeup atugamba mbu kyekisibisiza abana be NUP mbu yensonga lwaki babakwata bangi kubanga 2021 waliwo okubba kwa akalulu kakati tetwagala kubba akalulu tugenda kulonda simanya biometrical voting simanya biki you people mwana you guys webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga ngako era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wona wasinzidde sigala naffe tova